وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متى مجبق الله سبحانه وتعالى تمسبا سكسا سنيم لين بكويتي ونبي في محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة به نابو والنابا نامو بيدا كورونغا مبوي بيا سمسا توصل نقول الناس كان وجتي والله سبحانه وتعالى. مؤلف رحمه الله تعالى ورفعني ملا حديثي يا عبادة بن صامت يزاك حديثي يا عتبان مكنيو نيولا أمريانغو فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. أمريانغو وكنيو نيولا وبلونج والتوحيد نام زامبي غاسانغولا كومونتو. طلب حديثي يودي يا عبادة بن صامت رضي الله عنه وأرضاه يتجمال الزويج يودي. وربما له حديث إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يزاك حديثي يا عتبان غير مجتبى بخاري ومسلم. عتبان يقام بك صلى الله عليه وسلم يقام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله يزيز omuliro tegugenda kubeera nga gukomba ku mubiri gw'omuntu yenna eyagamba la ilaha illa Allah n'akyatula nti tewali asinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna okuggyako Allah, naye n'ateekako kuyud obukunizo, si kukyogera bwogezi wabula kuliko obukunizo nga mu bwo yabtaghi bidhalika wajha Allah, ng'ekyo yakyogera anoonya mpeera wa Allah, ng'anoonya Allah kumusiima. ولهما قال المؤلف رحمه الله ولهما في حديث عتبان. قوله ولهما اكيgambo kya muallif kyaga nti walahuma ng'eva ku bo bombiriri, ayi alyategeeza lil Bukhari wa Muslimi. Hadisi eva ku Bukhari ne Muslim mu bitabo byabwe bombiriri bagireeta hadithi eyo, era nga hadithi yonna bwe baba bagyegattako Bukhari ne Muslim mu madaala ga hadithi ekyasinze okubeera ku ddaala erisookera ddala mattafaqa alayhi ashaykhan. Singa baseeka babiri bagyegattako Bukhari ne Muslimu bwe baba bateekulula amadaala ga hadithi yesookera ddala mu ddaala erisooka. thumma ma rawahu al-Bukhari, oluvannyuma ne kuddako hadithi Bukhari gye yarawa. thumma oluvannyuma يا مسلم وغير ذلك من الترتيبات الزبايو غير بمن با حديث. يعني المهم حديث يري مدالا السوكر الدرا متفق عليه الشيخان، سنغا بخاري ومسلم باجي غتاكو. نعم يغامبا ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما باجوغera bombiri في صحيحيهما مبتاو byabwe ebituufu bikamalihi nga baajogera mu bujjuvu, kubanga wano yajogera ku kitundu olw'okugjayo ekinyusi kye yali ayagala. Baajogera bikamalihi mu bujjuvu bwayo. wa hadha tarfu من حديث طويل أخرجه الشيخان. وهذا طرف أكوكتون
كاكاجا طرف كتوندو من حديث طويل حديث بامبو أخرجه الشيخان باجي فرميا بسيكا بابيري وعتباني بكسر المهملة أن ينير لنيريو إلينيالي عتباني يبن مالك بن عمرو بن عجلاني الأنصاري يا ريافا مبا أنصاري يا روى حديثيو أبا تاسا مبقى صلى الله عليه وسلم من بني سالم بن عوف أو يا ريافا صحابي مشهور يلي الصحابي وصحابة النبي قام يكدوا مات في خلافة معاوية يفا مبكولين بزي ومعاوية ويلي أقولين بيرو بسلام اتباني ونو رضي الله عنه ويفي مكرو يلي وكمولين بقوى النبي صلى الله عليه وسلم نابيرو نكمولين بي وابو بكري نابيرو nekumulembe gwa Umaru nabirawo nekumulembe gwa Uthman ni Ali wakadhalika nafa kumulembe gwa Muawiya ibn Abi Sufyan wa akhraj al-Bukhari fi sahihi bisanadihi an Qatada qala ila Imam Bukhari yafunya hadithi ifanana bweto eyo nyini ngajija ku Qatada رضي الله عنه قال قام حدثنا أنس بن مالك يمنيمزا وبيا بنيمزا قام أن النبي صلى الله عليه وسلم منبكى عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه على الرحل ما معنى رديفه يعني حديثي nga hadithi eyo Muadhi yali Nabi sallallahu alayhi wasallama amstudde ku nsolo amakulu yali amuweese ku nsolo Nabi sallallahu alayhi wasallama yali ku nsolo nga atambula naye nga ku nsolo okwo yali aweeseeko Muadh ibn Jabali radiyallahu anhu. Naam. قال نبي صلى الله عليه وسلم شباب مغامبا معاذ يلي علي كونسولو يمو غا النبي صلى الله عليه وسلم amtwalako nga yebagadde nsolo yemu ne nabbi kati nabbi sallallahu alaihi wasallam Muadh kyava nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava ita Muadh namugamba nti ya Muadh namuyita emirundi esatu yamugamba ya Muadh qala agamba labbaika ya rasulallah wa sa'daika watu byanukulanga nabbi amuyise nabbi amuyita namugamba ya Muadh namuddamu namugamba labbaika ya rasulallah wa sa'daika ekigambo labbaika wa sa'daika kitegeeza ayi ujibuka ya rasulallah ijabatan laka ba'da ijaba kitegeeza ujibuka ya rasulallah ijabatan laka ba'da ijaba ate ekigambo wa sa'daika yani wa talabtu as-sa'adata li ijabatika fi kulli marra ila nemberanga yani talabtu sa'adataka li ijabatika fi kulli marra qala namugamba ya Muadh naddamna mwito gokubi qala labbaika wa sa'daika qala ya Muadh naddamna mwito gokusatu qala labbaika ya rasulallah wa sa'daika thalatha mirundi esatu qala nabbina mugamba ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yakikola abeerenga ateekayo obwongo olw'obukulu bw'ensonga gye yali agenda okumugamba kyekyamuyisa emirundi egyo esatu abeerenga amunabbaha abeerenga ateekayo obwongo ku bukulu bw'ensonga gy'agenda okumugamba kyeyava amugamba ma min ahadin tewali muntu n'omu
yashhadu an la ilaha illa Allah akakasa tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah wa anna muhammadan rasuluhu wa anna muhammadan rasulullah era nakakasa n'omubaka nti mubaka wa Allah sidiqan min qalbihi naye ng'ekyo kyayogedde kyakakasa newa ne mutima gwe akakakunizo kakulu sidiqan min qalbihi ng'ekyo kyayogera kyakakasa ne mutima gwe kubanga abantu bangi mu basiraamu aboogera la ilaha illa Allah naye nga waliwo ebikolwa bye bakola nga bitegeeza mu mutima gwe takakasa kyayogera bangi ngano mukamwa kyogera la ilaha illa Allah era agamba tuli basiraamu naye nga waliwo ebikolwa byakola nga tebiraga nti la ilaha illa Allah agikakasa mu mutima kati nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyava yayongerako sidiqan min qalbihi naye nga byayogera wano ne mutima gwe byebikola ki byebirimu nabbi yamugamba illa haramahu llahu taala ala nnaari okujjako omuddu yaba akyogedde Allah yamufuula haramu eri omuliro amakulu Allah yaziza omuddu oyo okubeera nga ayingira omuki omuliro kasaba nga yayogera la ilaha illa Allah sidqan min qalbihi walaysa bimujarradi annutuqi sikwogera mubogezi wabula nga ayogera nga kyayogera kyekimuli ne mutima gwe oyo omuddu Allah yamufuula haramu eri omuliro tegugenda kumukombako qal Muadhi bwe yawulira ekigambo ekyo kyamusanyusa kyeyava ayagala amawulire ago agatuuse ku banne abatawulidde bajjukira baalina enabbi nga bali ku nsolo emu kati n'ayagala amawulire ago ag'essanyu bwe gatyo agatuuse ku nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amanya ku basahaba abasigadde qala kyava agamba ya rasulallah wange omubaka wa Allah afala ukhbiru bihi annaasu fayastabshiru ya rasulallah ekigambo ekyo nkigamba abantu fayastabshiru basanyuke banna la ilaha illallah basanyuke olw'obukulu bw'ekigambo kye balina nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba idhan yattakilu yani idha qulta lahum dhalika bw'onookibagamba yamugamba yattakilu bajja kuwondowa mu njogera ennyango bw'onookibagamba bajja kuwondowa bajja kwesigamira ku la ilaha illa Allah balekeraawo okukola emirimu yani sayatamiduuna ala hadhihi alkalima bw'ono bagamba nti buli alina la ilaha illa Allah entuufu agenda kubeera ng'ayingira ejjana era kiri haramu ku ye okuyingira omuliro agenda kuwondowa yesigamire kuki ku la ilaha illa Allah agende fi shahada tugiine tuli mu ngalo etuli mu ttaani eti nga y'abajungu tenyegenya oba musaala abantu abalaba bulabi abasaala ye bw'omugamba agamba la ilaha illa Allah je nnina nki nywevu tesaabulukuka ne bw'ogiyiwamu amazzi kati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba tobagamba bw'ono bagamba bajja kwesigamira ku la ilaha illa Allah ebyokukola emirimu emirungi babeere nga babivaako fa akhbara biha Muadhu inda mautihi ta'athuma Muadhi bwe yali anaatera okufa fa akhbara biha Muadhu inda mautihi ta'athuma nabbi n'ayogera ekigambo ekyo hadiisi eyo yajogera ng'agenda kufa olw'okutya ate okugwa mu kyonoono yatya okugwa mu kyonoono kati yafuna amasala ga mirundi ebiri farajjaha ahada alqawlain
n'arajjaha ekimu ku bigambo ebibiri, kubanga waliwo hadithi eyogera ku muntu akweka irimu, man katama ilman, omuntu yenna akweka irimu Allah agenda mubonereza nayo mu muliro ku lunaku lw'enkomero, okuba nti alina irimu n'agikweka. Kati ku ssaawa eyo ndowooza hadiisi ya Abi Hurayra, Allah yamujjukiza hadiisi eyo ng'ali ku ndiri agenda kufa, ate najjukira nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yali amugaanye okwogera hadiisi eyo olw'okwewaza abantu okwesigamira ku la ilaha illallah. Kati bwe yafuna hadiisi ebbiri n'atya omusango, n'agamba omusango guno munene ogw'okukweka irimu eno nfe nayo kweyo essaawa bwe yagyogerera ng'agenda kufa radiyallahu anhu wa arda. Olw'okutya okukweka irimu yalaba nga kyekisinga okubeera ekizito mu mutima gwe, nagaa bwe nfane hadiisi eno nga sigyogedde nyinza okubonerezebwa olw'okukweka irimu, n'agyogera kweyo essaawa ng'agenda kufa. أخذ العلماء من هذا الحديث من يبجم حديثي أن هناك علم ويو إلم إزم إزسبوا وكبيرا غزسلكوا كبا عوام الناس نبتزمنيا ومن يباتي جمو غفائدة من فوائد هذا الحديث ويو إلم إزم كإلم ng'ezisobola okulekebwa ne zitagambibwa bantu bonna olw'okutya efitina. وساك بسند آخر إلى بخاري رحمه الله تعالى نايوغر حديث ايو مرجيغر ولولا أغامب حدثنا معتمر قال أغامب سميت أبي نولد تاتا قال أغامب سميت أنسا نولد أنس بن مالك قال أغامب ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا مغامبة النبي صلى الله عليه وسلم يا غامبة معاذ بن جبل ويلي أفقه الصحابة غاي الصحابة مبصحابة يومك الصحابي مبصحابة النبي أفقه الصحابة بالحلال والحرام basinga okutegeera haramu ne halali. Muadhi ibn Jabali radiyallahu anhu oyo era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba koyo Muadhi abantu bagenda kuzuukira ku lunaku lwa enkomero nga Muadhi akulembedde abamanyi mayiro ng'emu, nga abamanyi bonna abaliko mu maaso mayiro emu. Ono Muadhi ibn Jabali olw'okuba yali amanyi nnyo haramu ne halali. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugamba mu riwaya endala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala gye yaleeta yagamba man laqiya Allaha oyo yenna alisinkana Allah. Ani atagenda musisinkana? Man laqiya Allaha oyo yenna alisinkana Allah la yushrak bihi shay'a nga talina kantu konna kamugattako dakhala aljanna, agenda kuyingira ki? Ejjana. Eyo riwaya endala nga Nabbi agamba Muadhi wali yamugamba Allah yaziiza omuliro okukomba omuntu yenna eyagamba la ilaha illa Allah ng'akikakasa muki? Mu mutima. Mweno riwaya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Muadhi man laqiya Allaha oyo yenna alisinkana Allah nga tamugattako, ng'afudde tamugasseko kintu kyala kyonna, oba kale yamugattako naye bwe yatuukira okufa nga yakola tawuba n'abivaako n'afa nga waafiridde tagatta ku Allah, oyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba agenda kuyingira ejjana. Qala Muadhi kyava amugamba nti afala ubashiru nnasa, Nabbi ngende mpabawulira agessanyu abantu ngende mbasanyuse. Qala namugamba la tobabuulira nsonga eyo, inni akhaafu nina okutya nze ntya ayattakiru bayinza okwesigama ku la ilaha illa Allah nti bagiina
ebyokukola emirimu ne bakola ki ne babivaako. Idhan Muadh radiyallahu anhu ayinza okuba weyayogera hadithi ng'okusinziira mu kyalabye ku basahaba bawangadde nabo ne battabiina bawangadde nabo nga ekyaganyisa nabbi okumukkiriza ayogere hadithi eyo ng'alaba kyavaawo, kubanga eno mu shariya tulinayo qaida egamba alhukumu yaduuru ma illatihi wujudan wa adama. Eyo qaida usuliya nkulu nnyo. Bagamba banna usulu nti alhukumu yaduuru ma illatihi wujudan wa adama. Okulamula senga wabawo okulamula mu shariya nga kuyina ensonga eyakuteesaawo, batambula bulembwe n'ensonga eyateesaawo okulamula okwo mu kubeerawo ne mu kuvaawo. Kiki bategeeza ekyo? Buli tteeka lyonna erina illa mu shariya ne bagaana ekintu olw'ensonga oba ne bakkiriza ekintu olw'ensonga, ensonga buli lwebeerawo n'okulamula okwo kubeerawo. Ensonga eyo yateesaawo etteeka eryo bwevaawo n'okulamula kukola ki? Kankuwa ekyokulabirako kyangu nnyo. Abasiraamu twagaanibwa okunywa omwenge, si bwe kiri? Lwaki twagaanibwa okunywa omwenge? Lissukur, kubanga gutamiiza, si bwe kiri? Okutamiiza yensonga ye illa yaganyisa ki? Illatu tahrim oba illatu tahrim alkhamr, yensonga yaganyisa ki? Omwenge. Kati oli bwakuleetera egiraasi ng'erimu omwenge n'akugamba nzikirizibwa okunywa omwenge guno, tumugamba nedda. Lwaki? Gutamiiza. Kale ate oli bwakuleetera omubisi gwennyini gwe bajjamu omwenge n'agukuleetera mu giraasi naye nga tegutamiiza, nagamba nzikirizibwa okunywa omubisi guno, ne bwaguyita omwenge omugamba otya? Omugamba okkirizibwa okunywa. Lwaki? Kubanga illa, ensonga eyaganyisa omwenge muno tekola ki? Teriimu. Kati ne Muadhi wano kyekimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamugaana n'amugamba tobagamba olw'okutya bayinza okuwondowa. Kati Muadhi agenda okufa ng'alaba mu butuufu baalimu tewaliwo ayinza kuwondowa, kulekayo mirimu olwa shahada. N'agamba illa yaganyisa nabbi erabika yakola ki? Yavaawo n'ababuulira. Nga olaba Abdullah ibn Zubairi kye yakola. Abdullah ibn Zubairi nabbi sallallahu alaihi wasallam we yafiira, Kaaba eyo ey'ekitiibwa ku mulembe gwa Ibrahim yagizimba n'agiteekako emiryango ebiri, era n'agimalayo nga nnene ne kano koolaba kapaati akali wansi ku Kaaba, ako koolaba akali wansi bwe kati nako gwali muzimbo gwa ku Kaaba kwennyini. Kati Abakuraishi bwe baddamu okuzimba Kaaba bagamba tukuŋŋaanye ssente zaffe eza halaali zokka tuzzeewo Kaaba. Ne bagizimba ne bagizzaawo Abakuraishi mu mwaka ogwa 35 nga nabbi alina emyaka 35. Kitegeeza bagizza bupya nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tannaba kutumibwa, ng'ebulayo emyaka 5 atumibwe. Bakuraishi ne baddamu ne bazimba Kaaba bupya, n'essente zaabwe zaakomaawo eza halaali, n'obushiriku bwabwe baagala kuteekako za halaali.
kakati kali akasigalayo ne bakaleka. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali anatera okufa n'agamba senga abantu bange laula anna qawmi makulu g'ebigambo bye laula anna qawmi hadithu ahdin bilkufri lahadamtu lkaaba n'agamba senga si bantu bange kuba nti bakava mu butali busiraamu amakulu emitima gyabwe teginnakolaki teginnanywera nnyo yaga senga si kuba nti bakyali bapya mu busiraamu yagamba kaaba eno n'aligimenyeewo nenjizzaayo ku musingi gwa Ibrahim era nenjiteekako n'emiryango ebiri. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafa akyagala. Kati Abdullah ibn Zubairi bwe yakwata obukulembeze bw'omu Makka n'alaba nga okutya tekukyaliwo kuli Nabbi kwe yali atya ti abantu bakyali basiraamu bapya. Abdullah ibn Zubairi ye n'agimenya n'agizzaawo ku musingi gwa Ibrahim n'ateekako n'emiryango emeka ebiri. Taib Abdullah ibn Zubairi lwaki yakola ekyo? Olw'okuba ekyaganyisa Nabbi okugimenya ye yatunuulira nga kikoze eki nga kivuddewo. Taib kati kyekyo mu usul fiqh kye bagamba nti alhukumu yaduuru ma illatihi wujudan wa adama. Etteeka lyonna mu busiraamu kasaliba nga lyateekebwako ensonga eyaliteesaawo. Ensonga bwebaawo etteeka likola. Tuli ffenna ensonga eyaliteesaawo bweba teriiwo etteeka terikola ki? Kakuwa ekyokulabirako ekisembayo. Covid bw'abazze abantu ne babagamba muteekeewo ki? Muteekeewo ki nga musaala? Muteekewa amabanga nga musaala. Omulala asimbe wano, omulala asimbe ki? Wali. Eyo hukumu okukulamula kuzze. Ensonga ereesezza okukulamula abantu okweyawula kubeera nti waliwo obuki? Obulwadde. Kati obulwadde bwe buvaawo n'okulamula nga kukola ki? Nga kuvaawo. Naam, nga n'okulamula nga kuvaawo. Taib kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti inni akhaafu ntya ayattakiru abantu bayinza okwesigama ku mirimu gyabwe kumanya ku la ilaha illallah ebyokukola emirimu ne bakola ki? Ne babireka. Idha namugaana tobabuulira. Kati Muadhi bwe yali agenda okufa n'atya okuvunaana okwekayirimu gattako n'okuba nti ayinza okuba yalaba ng'abantu mu butuufu tebakyasobola abakkiriza abatuufu kwesigama ku la ilaha illallah n'ababuulira hadisi eyo. Qultu Sheikh agamba fatabayyana bihadha siyaq maana shahadati an la ilaha illallah. Eyo entambula ya hadisi eyo ewedde n'ekinyonyola bulungi n'ejjayo bulungi nnyo amakulu g'ekigambo la ilaha illallah. Wa annaha nti ekigambo la ilaha illallah tatadammanu tarku shirki. Ekigambo la ilaha illallah kirimu mu byekyetisse ebikulu omuntu okuleka okugatta ku Allah. Liman qaalaha eri oyo yenna aba yakyogera bisidiqin wa yaqinin wa ikhlas ng'ayina ebwo obukwakulizo busatu oba obukunizo. Ekigambo la ilaha illallah buli lw'okyogera bw'oti kiba kitegeeza nti oyina kulekera ddala, oyina kulekerayo ddala, oyina kwewalira ddala, oyina kwesambira ddala omukolo gwonna oba enkola yonna oba kalica yonna erimu okugatta ku Allah. Eri oyo eyakyogera nga sidiqan min qalbihi nga byayogera ne mutima byakola ki? Byakakasa. Wa yaqinin
era nga yakyogera nga wa mazima nga akakasa wa ikhlas ngera yakyogera ku lwani kulwa Allah tebamukakakasa kitegeeza waliwo abayogera la ilaha illa Allah naye nga la ilaha illa Allah tebajogera na mazima waliwo abayogera la ilaha illa Allah gye balina naye nga tebakakasa mitima gyabwe waliwo abayogera la ilaha illa Allah naye nga tebajogera ku lwa Allah nga tebajogera ku lwa Allah nga wala abakyala abamu bafumba mu malya naye nga omusajja olufa nga yaddayo ku ddiini ye oba omusajja bw'atambula nga ye addayo ku ddiini ye oba bwe bafunamu okusowagana wakati we n'omwami ng'omukyala addayo ku ddiini ye wakadhalika abasajja nabo gye bali abambala enkoofiira ng'ekimwambaza enkoofiira kusobola kunonayo omwana w'abaki w'abasira era ng'olumunona n'amutuusa waka tayinza kuddayo kwogera ku bya busira abo nabo gye bali qala sheikh al-islam ibn taymiyyah ahmad ibn abd al-halim rahimahullah sheikh al-islam ibn taymiyyah yagamba wa ghayruhu n'abamanyi abalala fi hadha al-hadithi wa nahwihi nga boogera ku hadisi eyekulembedde eruwa omuntu yenna alisinkana Allah nga tamugattako kintu kirala kyonna agenda kuyingira ki Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah bwe yayogera ku eyo hadisi yagamba innaha fi man qalaha wa mata alayha ekyo ekigambo kikola ku muntu eyayogera la ilaha illa Allah n'atuuka okufa ng'ekyo kyakyaliko okitegedde saba Allah agituttireko ya rabbi ekyo kikola ku muntu eyajogera okufa ne kumutuukako ng'era yakyakola ki ng'akyaginywereddeko n'agamba kama jaa muqayyadatan biqawlihi nga bwe kyajja nga kisibiddwako akakunizo khalisan min qalbihi nti ebyo nga yabyogera ng'akakasa muki mu mutima gwe ng'abyogera ku lwa Allah ghayra shaki fiha nga talinaamu wadde akakola ki akabuusabuusa mu shahada ezebbiri zayogedde bisidiqin nga mazima ayogeza mazima wa yaqinin era nga akakasa fa inna haqiqata at-tawhid kubanga obwennyini obw'okwawula Allah injidhab ar-ruhi ila Allah ta'ala jumlatan ekigambo jadh kwe kusika al-jadh kwe kuleeta okusika ekintu n'okireeta obwennyini bwa tawhidi butegeeza omutima gwo gwonna okubeera nga oguleeta gwonna bukolokolo nekiba gwetagisa gusikisa njegere n'ogusikisa njegere injidhab ar-ruhi kwe kubeera nga oleeta omutima gwo gwonna ng'oleeta omutima gwo gwonna eri Allah subhanahu wa ta'ala jumlatan bukolokolo faman shahida an la ilaha illa Allah oyo yenna akakasa nti tewali asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah khalisan min qalbihi ng'ekyo kyakakasa mu mutima gwe dakhala aljanna oyo agenda kuyingira ki ejjana lianna al-ikhlasa bino bigambo bya Sheikh Islam ibn Taymiyyah lianna al-ikhlasa kubanga ekigambo kwogera kintu ng'okyogera ku lwa Allah oba kukola mulimu ng'ogukola ku lwa Allah huwa injidhab al-qalb ila Allah ta'ala wekuba nti omutima gwo gwonna ogugjeeyo bukolokolo n'oguleeta n'ogujjuzaamu ani Allah yekka bi an yatuuba min adh-dhunubi tawbatan nasuha ng'omutima ogwo weenenyezza mu byonoono byonna by'obadde okola olwenenya olwaki olwannamaddala ebyonoono byonna ne weenenya mu by'obadde okola olwenenya olwannamaddala
faidha mata ala tilka alhal naala dhalika, omuntu bwafiira kweyo embeera olwo ekyo n'alyoka akifuna ekyaki ekyokuyingira ki ekina. Kasoba nga wakola tawuba ku mazambi gonna ge wali okoze, kuba buli muntu alina fairos zazatambula nazo okuva Allah lye yamussa ku nsi kuno, okuva lwe yaweza emyaka 15. Siŋŋaana abantu abamu nga babbako, bayendako, balyako ku riba, baloga, balyazaamaanyako. Ezo zonna fairos weeziri. Fairo y'obubbi nga weeri, fairo y'obwenzi nga weeri, fairo ya riba nga weeri, fairo y'obulyazaamaanya nga weeri, fairo y'obulimba ng'okola ekibulooka weeri, fairo y'okuba nga bakukwasa ng'omulimu okole ng'okumpanya weeri. Fairo nga ku fairo naye Allah n'akusaasira okufa ne kugenda okukutuukako, ng'ezimu ku ezo fairos ogenza ozibikkako. Buli gye weebikiddeko ggwe olw'okusaasira kwa Allah eri abaddu tagenda gibikkula. Kasita oliba nga bava ku nsingo gyebikiddeko n'ogamba yo fairo ey'obwenzi wanyuwaapo, eyo ngikoze eki, eyo ngibisseeko. Kyekino Sheikh kyagambye, omwoyo n'agusika ne gutereeramu shahada ng'akola atya bi ayatuuba mina dhunubi, nga yeenenya ebyonoono tawbatan nasuha, olwenenya olwaki olwannamaddala. Oba wamala abalongo, oba wasamirako, oba wazimba essabo, oba gwe wali omukongozi, oba gwe wali lubuga mu lumbe lwa kisengaawo, ezo zonna fairos. N'ogamba zino fairos nzibisseeko. Waliwo omuntu asobola okukanika n'akola obwamakanika emyaka 30, naye nga abantu ebyuma bateekeramu bifu, myaka 3 ng'ebyuma ateekamu bifu. Omuntu asobola okuba akola mu kampuni, oba amasannyalaze, oba woota, oba ki, naye ng'ebintu byonna alaga bakama be nti bigenda kukola mirimu, n'abijjayo n'abitunda, ng'akikoledde emyaka 2-3, nga sente ezisinga zonna abadde azijja omwo. Akyusa ebiwandiiko n'aduumuula omusimbi ng'agenda okugula ebintu, ezisigadde zonna zonna n'azikuba mu nsawo n'alya n'atiba. Kati ezo zonna fairos abantu bazirina, abali mu wino, abakyusa oyiro. Elugo bangambye yakyusa emmotoka z'abantu oyiro, abantu ne batuuka n'okusenguka petrol station we yali akolera, nga oyiro evazaamu mukadde. Bw'otwalayo emmotoka y'okyuse oyiro, olaba egenda kwonooneka oyiro, n'ogamba okyuse, nga yaagula bi oyiro abisuubula ebikadde, kidomolako kidomola n'ateeka wali. Buli ajja okukyusa oba akuteramu kaliita akamu akapya, n'ayiwamu ki n'ayiwamu oli omukadde. N'ebyuma bw'atyo, kyusa simanyi ringi, ng'ajjayo wali biringi by'ebikadde ng'akyusa, nga gwe ssente za ringi azikutwalako, n'awangaala bw'atyo emyaka gyonna ng'omumwe ajja ssente. Ababba minzaani nga bawangaala bwe batyo, mu bajje ssente, obuwangaazi bwe bwonna. Kati bw'oba ogenda okula fairos ezimu olina ozikyusa. Kati oyo bangambye erinnya lye nendyewuunya ati bangambye yali yekazaako Swabirina. Kati oba Swabirina mukunye banna, bangambye erinnya lye baali bamuyita Swabirina. Era nga bagenda wa Swabirina kukolere, naye nga Swabirina si Swabirina. Erinnya bw'oliwulira ogamba ngende wa Swabirina nkolere, kumbe waapi obwa Swabirina agenda bumalira muggwe mu kukyusiza. La hawla wala quwwata illa billah. Idhan kati fairos ezimu buli wetukula bila shakka omuntu kirungi n'ogenda ng'ozibikkako, ogenda ozibikkako emu ku emu, n'ogisulaali emu ku emu n'ogisulaali. Obuntu obwa haramu bw'olaba obutonotono nga
la oline wakaleta akasabu wadde katya kola olunaku omugamba akoko nakamala akoko nakavaako ebokola otya wallahi gwe tikitomanyi ensigo bwetamu lalala kyokyo nakimala nga wakavaako lillahi azza wa jalla. Sheikh agamba nti fa idha mata ala tilka alhal, omuntu senga afiira kweyo embeera ey'okubanga buli zambi yaleka yalireka bya ddala, naala dhalika, oyo agenda okufuna ekyo kyeboogerako ekyokuyingira ejjana. Fa innahu, kubanga qad tawatara al ahadith yani tawatara yani tatabaa wa kathurat bila inqita, hadisi zajja nga mpitirivu nga zigoberagana nga teziriimu wadde okukutukamu nti olujegere lwayo lukutufumu. Hadisi zajja empitirivu ennyo nga zigamba ki? Bi annahu, nga zigamba yakhruju minan naari, agenda kuva mu muliro, man qaala, oyo yenna aligamba la ilaha illa Allah. Ezo hadisi mpitirivu. Buli yenna yagamba la ilaha illa Allah ne bwaliba yayingirako mu muliro agenda kuvaayo aluwa wa kana fi qalbihi min alkhairi, kasaba nga mu mutima gwe yayinamu akalungi, ma yazinu sha'ira, akenkanankana empeke ey'eŋŋaano. Ahadisi ezo mpitirivu nga zajja ziddiriŋŋana nga tezirina inqita, nga zigamba ne bwaliba ayingidde omuliro naye agenda kuvaamu kasaliba nga yagamba la ilaha illa Allah, nga Allah bw'atunula mu mutima gwe mwalimu akalungi akenkana empeke eyaki ey'eŋŋaano, sha'ira. Au ma yazinu khardala, obanga ayina mu mutima gwe akantu akatini ennyo akalungi akenkana ng'empeke ya khardal. Khardal oba tetugiina wano naye nga abakadde baffe bo bavunulangamu mpeke y'akalo. Khardal weziri ogenda ku neeti ojja ziraba, Sheikh agambye khardal aziyina empeke ate naye atulageko ku khardal, agambye asobola tulagako bw'oba ogiina leeta ssebo tubalageko ku mpeke ya khardal, ng'olinamu akalungi akenkanankana nga khardala. Wama yazinu dhurrata, era omuntu agenda kuva mu muliro oyo yenna aliba alina mu mutima gwe akalungi nga kenkanankana ng'empeke y'akasooli. watawatarat, era ahadisi ne zijja nga mpitirivu, tatabaat, bi anna, nga zigamba kathiran mimman yaqulu la ilaha illa Allah. Ino kyabulabe nga hadisi buzuulidde nga zajja mpitirivu nga zigamba omuntu yenna eyagamba la ilaha illa Allah agenda kuva muki? Ne bwaliba ayinamu akalungi nga katini nnyo kenkana ng'empeke y'akalo. Kati era ahadisi era mpitirivu zezino khardal, banakalaba ze khardal mu Luganda we kyeki? Mu Luganda teziriyo, bazita kalidali. Era kalidali, Hamza kwata kalidali, bazirya zikola kumanyi g'ekifuba, zikola kuki? Omanyi abantu kasaba buli amaanyi g'ekifuba abo bazigwira zonna bazigabana ne bazimalawo zino, bagayako toyinayo omugaso gw'omanyi gwe zikola mungi, banakulaba. Naam, empeke ya khardali eno omuntu aliba alina akalungi nga kenkananga akaweke kano kenkutte, omuntu katasobola kulaba ali eyo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba agenda kuvaayo mu muliro nga kasaba nga yayina shahada, naye nga mu birungi byayinawo byokka kalungi kayinawo kenkana ki? Eno empeke gyenkutte gyo tosobola kulabe nga ke kalungi kayinawo oluvannyuma lwa shahada.
agenda kuvaayo ayingira ejjana. Ndowooza olaba obukulu bwa shahada, olaba obukulu bw'obusiraamu, olaba ebbeeyi ya tawhid. Ayina akantu akenkana akanyiinkuuli kano kenkutte mu mutima gwe, Allah agenda kumugjayo ayingira eki? Ejjana. Ate ne zino ahadisi zajjanga nnyingi nnyo, ate zo zigamba ki? Zigamba watawatarat, era ahadisi zajja nnyingi bianna kathiran mimman yaqulu la ilaha illa Allah, abantu bangi abagamba la ilaha illa Allah yadkhulu nnar, bangi mu bagamba la ilaha illa Allah bagenda kuyingira omuliro. Thumma, oluvannyuma bwali baguyingidde, yakhruju minha, agenda gukola ki? Kuguvaamu. Watawatarati, era ne ahadisi ne zijjanga nnyingi bi anna Allah, nga zigamba mazima Allah harrama ala nnaari, yaziza omuliro, anta akula, okubeera nga gulya athara sujudi min ibni Adam. Omuliro Allah yaguziza tegugenda kulya buufu obw'okuvunnama ku muntu. Omuntu bw'ali bayingidde mu muliro, iyadhan billah, tusaballahu kutaase, gugenda kumulya yenna ggwewo, naye ekifo ekyavunnama Allah yaguziza n'agamba ekyo temukiryanga. Era bagenda banoonya, bagenda kusiŋŋaana nga basigaddewo obuufu bwa kuvunnama. Obuufu obw'okuvunnama bagenda kusiŋŋaana nga bwe bulabikako kwabo abadde abali babasoose okuyingirako mu muliro. Ezo ahadisi nazo mpitirivu. Fahaulai, abo abali mu eyo embeera, kanu yusalluuna, baali basaala, wayasjuduuna, nga bavunnama, lillahi azza wa jalla, nga bavunnamira Allah. Watawatarat, era ahadisi nezino nezijjanga nnyingi, biannahu yahrum ala nnaari man qaala la ilaha illa Allah, kiziyizibwa ku muliro, omuliro tegugenda kukomba muntu yenna eyagamba la ilaha illa Allah. Waman shahida an la ilaha illa Allah, omuntu yenna alikakasa nti Allah ali omu, wa anna Muhammadan rasulullah, nakkiriza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we, tagenda kuyingira muliro omuntu oyo. Lakin naye jaat muqayyadatan bilquyudi athiqat, ekyo ekigambo bajja bakitaddeko obukwakkulizo, obukunizo obuzito. Hadisi zo mpitirivu ezigamba nti omuntu bw'aligamba la ilaha illallah ejjana agenda gikola ki? Naye kuliko obukwakkulizo obuzito bwe bulwa nga buno obusatu obukulembedde. Sidiqan min qalbihi, ebyo yayogera ate kubanga abikola ki? Ayogera amazima mu mutima gwe nga si kulimba. Yaqinan min qalbihi, nga akakasiza ddala byayogera. Khalisan liwajhi llah, nga yakyogera ku lwani? Ku lwa Allah. Waliwo munabi abufuzi ennaku zino afuuse ekizibu ekyokubeera nga buli lwabeera ali ku byobufuzi bwe, ku radio, ku TV, mu mikolo, yesembesa nnyo obunyiriri bwa Qur'ani ne ahadisi za nabbi, naye ng'ate abyogera mu bufu era n'abivuunula mu bufu. Oyo naye atufuukidde ekizibu ennaku zino. Buli wabeera mu mikolo gye, ku marediyo ge, ku TV, addira Qur'ani n'agireeta mu ngeri y'okubalaata, n'asoma ebifu, n'avuunula ebifu. Gwe omusiraamu ali mu bakatuliki oba ali mu basamize, bwetaavu ki obwabasamize okuwulira ayati za Qur'an? Abantu abagenda okuyingira omuliro bagenda kubeera abasiraamu naye nga balina ensobi ze baakolanga nga ze zibakakasizzaako okusooka bakole ki? Bayingireko mu muliro. Mwekitegedde ekyo? Abantu abalisooka mu muliro bagenda kubeera mu nsi muno mwe tuli era tuwangaala nabo. Bagenda kuba balina emisango gye baakola egya naggomola nga balina okusookako mu muliro.
kati oyo omusiraamu tumwewaza bw'aba anoonya obululu bw'aba ayogera ebyobufuzi akome ku buli obugero bwe bwatera okwogera. Simanya bwe abasajja bayiga ensolo yaabwe ne bakola batya, akome ku obwo asaadu, akome ku asaadu. Naye okudda mu nyimba ez'abatali basiraamu, ez'abalokole, ez'abasamize, bw'ojolonga Qur'ani olowooza nti osoma bituufu naye ng'osoma bifu, ovvuunula bifu. Enkola ekkakkanya busiraamu terina weebutumbulira. Kinabadde mu basiraamu, mu batali basiraamu, embakuba akavulu nga mbasomera ayati za Qur'ani, ahadisi za Nabbi, tewali kavulu k'obakuba otuswaza. Oswaza busiraamu, towa kitiibwa ddiini yo. Ayati za Qur'ani tebazisomera basamize, bashiriku. Okujjako nga bazze ne basaba mutusomere ku kitabo kyammwe tuwulire. Awo tubasomera. Naye gwe buli w'obeera la. Era kyova olaba abantu abali ku eyo enkola baakaayanye nnyo ng'abasajja ab'ekereziya baganye okusabira musajja mukulu. Abasiraamu ate be basinze okukaayana neewuunya. Abasiraamu baakaayanye nnyo era ne boogera n'ebigambo nti nno abantu tebakola ki, temusalira bantu miki musango. Naye abasajja b'ekereziya we batuukira okwekumamu ogutaaka ne bagamba tetujja kusabira musajja mushiriku. Kati ate gwe omusiraamu okangaza otya? Obuvumu obujjawa abasajja ab'ekereziya nga beekumyemu ogutaaka ne baga tetujja kumusabira. Baganya okusabira omusajja mbuno sebo mukaafu. Tebasabira mukaafu. Baganyidde ddala. Nalowooza nti kereziya ey'omukyalo ye eneepo n'ey'omukyalo oba Reverand obaani teyalabiseeko. Abantu bayiikiriza nnyo ab'omukyalo. Bw'aba musiraamu mulimu abasiraamu abaakajanja batuukeyo ne bakangakanga imaamu w'okukyalo ye n'abagamba isitawo. Naye sebo bano bo n'omupaatiri ow'okukyalo teyalabiseeko. Nabagamba mutwale ekyetere kyammwe. Teri wali wadde emmisa emu tewali gimuwa. Kiraba kati wallahi omukyalo omu ku mukolo ogwo gw'okuziika yagambye nze sigenda kuva ku lubaale wange naye ate pasita wange alinsabira nga nfudde ye bugingo. Bannange Allah bw'akumma obusiraamu aba akumye bingi. Yagaye yetagenda kuva ku bushiriku bwe naye ate bw'aba afudde anaamusabira yani ye bugingo. Ate waliwo n'abantu abali bakyawolereza oyo omusajja omukyalo oyo nga bagamba musiraamu. Oba abasiraamu baba ki banna? Oyo omukyala naye bamuwolereza mukyala musiraamu. Musiraamu waawa omukozi w'ebikolobero ng'abikola ku Allah yennyini yamutonda. Allah amugaana omugattako era amugattako. N'ayita abantu ng'abagamba akola byonna ebikolebwa Allah. Bw'aba bayita byonna ebikolebwa Allah abagamba abikola. Abasiraamu kyetwayogera wano wiiki ewedde balekerawo eddiini yaffe ogisamba ogisomesa ensomesa y'ebyobufuzi. Eddiini yaffe tetugizanyiramu byabufuzi. Eddiini yaffe tetugizanyiramu byabufuzi. Eddiini yaffe teriimu byabufuzi. Eddiini kirala nnyo n'ebyobufuzi kirala nnyo. Ebyeddiini bya ddiini, ebyobufuzi bya bufuzi, ebya bizinesi bya bizinesi. Tetulina mujaamala ku nsonga za ddiini. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashraful khalqi asinga obulungi mu bitonde bya Allah byonna bye yatonda. Yagenda wali taata w'omuto ku ssaawa esembayo n'amugamba ya ammi taata wange omuto qul la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah tola shahada kalimatan ekigambo ekyo ashhadu laka biha inda Allah yawm al-qiyamah ebisigadde wa Allah bindekere ngenda kuwolereza. N'amuddamu ogwokubiri n'ogwokusatu. Ku gwokusatu wa aba an yaqula wa qala huwa ala millati Abdul Muttalib. N'agamba asazeewo afiire ku nkola y'abajjajjaabe. Si bwe kiri? Ye musamize, ye wasabolye, ye wannono. Si bwe kiri? N'agamba bw'atyo. Kakati bw'agaana ekyo n'afa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akakasa taata we omuto afudde shahada egaanye.
bwe yamala okutuka nabbi n'atambula n'adda wabweru n'akaaba n'agamba la astaghfiranna laka ngenda kusigala nga nsaba Allah okusonyiwa ma lam unha anka ebbanga linamala nga sinnagaanibwa nsonga eyo ngenda kusaba Allah kusonyiwa. Allah tiyamulwisa nassa aya efuga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ye yali efuga bannabbi abamusooka nga buli yenna yagamba la ilaha illa Allah eno aya yemufuga. Ma kana linnabiy tekibeerangayo ku nabbi yenna tabeerangayo era tekigwanira nabbi yenna nabbi yekka la walladhina amanu n'abakkiriza abakoze eki abasigadde ay yastaghfiru lilmushrikina okusaba Allah asonyiwe omuntu afudde nga muki walau kanu uli qurba ne bwaba muyinako oluki oluganda ne bwaba taatawo ne bwaba maamawo mwe mulamula abantu si ffe tubalamula be baba beeramudde mwe mumanyi ekiri mu mutima omanyi kyafiiriddeko ayinza okuba yatodde shahada ayinza okuba yeenenyezza ffe bye tebitukwatako ffe Allah yatulagira kulamula byakungulu ebyo mu mutima ye ne Allah waliwo taata wa muganda waffe omu yafiira ku kitanda ng'atodde shahada bali ne bagamba bamuziike mu kereziya ne mu keesi ne muki ne mugamba mumuziike gwe tufaayo tukola na lutalo yatula shahada n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah ng'ali mu ddwaliro era waliwo abaali bazze okumusabiraawo n'agamba bino ebyabano mbadde sibyagala bazze okunsabirasabira naye nze natodde shahada nze nasiramusa bwatyo bwe baatuuka eri gye bagenda omuziika bali ne bakola olutalo ne bagamba nti tebiriiwo nga n'abajulizi we bali abaali babaddewo nga muzeeyi atola shahada bwe bankubira ekiro ne mbagamba muleke baziike nga bwe baagala ffe tukimanyi shahada yagikoze eki yagimaze kati Allah agamba omuntu afudde nga ffe tulamula kyakungulu totugamba temulamula bantu temanyi biri mu mitima yaki waliwo omuntu afudde esabo weriri ebyawongo tubisanze mu nyumba irizi tuzisanze mu nyumba lubaala asinganirwa mu nyumba ebifundikwa amafumu ensimbi eŋŋanda endekwe z'embalabe akambe kengera ensimbi eŋŋanda byonna birina Allah amubikkudde ku ssaawa ey'okufa ne tumutegeera kati tomanya gwe kyeyafiiriddeko tomanya kyeyafiiriddeko Allah agambe ma kana linnabi tebeerangayo nabbi yenna walladhina amanu wadde abakkiriza tekibagwanira an yastaghfiru lilmushrikina okusaba Allah asonyiwe omuntu afudde nga mushiriku walau kanu uli qurba ne baba mwinako oluganda min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim oluvannyuma lw'okitegeera nti abo bamuliro min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim oluvannyuma lw'okuba nti mukitegedde nti bamuliro okangaza otya yo oyimirira otya nti Allah amuwe ekiwummula eky'emirembe yo kyatula otya gwe omusiraamu Allah amulamuze kisa yo kyatula otya omusiraamu RIP rest in peace okyogera otya gwe omusiraamu Allah amulamuze kisa Allah amuteeke omwoyo gwaguteeke mu bifo wateeka abantu abalongoofu abantu bayagala. Sheikh agambye nti qad tawatarati al adilla obujulizi bwajja bungi nga bulaga nti waliwo abantu bangi mu basiraamu bagenda kusooka kuyitako mu muliro. Oba kitegedde ekyo obujulizi bwajja bungi nti waliwo abantu bangi naye mu basiraamu bagenda kusooka bayiteko mu muliro olw'amawale n'effujjo lye baakolanga. Bannabyabufuzi eddiini yaabwe tebagiwa kitiibwa. Nalabye n'omulayira ng'ali ku TV mu nnabyabufuzi MP Mulamba oba baliko obulemu era naye yasabye bw'atyo pulogulaamu emu gye yabaddeko babagita balometa era naye yasabye Allah amuwe ekiwummulo eky'emirembe amulamuze kisa bw'atyo. Kale singa twakomye ku bannabyabufuzi twabadde tuli awo nga tezireeta n'owejjubba nnaate n'owejjubba naye n'akatyemula n'agamba tusaba Allah omwoyo gw'omusajja ono akole ki ng'alina n'ejjubba. Naliwo Sheikh omu yadde amwogerako yagambye tatwewuunyisa nnyo kubanga yayingirako dda ne mujjana ng'akyali ku nsi ntigamba basi osabira n'oyimirira mu bantu
nosabira omuntu abantu bonna gwe besambye bonna gwe badduse ne bali ne bamulekawo ate gwe kati abo abasajja wabawa enzikiza basobola n'omuteeka mu jjiniza ne bamusaalira abo abasajja basobola omuteeka mu jjiniza ne bamusaalira era lumu nabagambako nti tutuusa okuba gye bujja tujja kulaba mayiti ng'efudde omuntu ng'afudde baseeka bajje n'amajubba ebyobuwanga basookewo bagende baleke bamalirize ebyabwe naffe tujje tusaalire era basimbe wali baseeka n'amajubba gaabwe nga balinda baki bannabyabuwangwa bamalirize ebyabwe mumale emikolo gyammwe temufaayo mumalirize inshallah naffe tujje tusaalire ekyo tujja kirabako oli omusiraamu w'embala nalina akakyogana nti newaffe kyabeereddeyo ddala balevunandi basabidde ne baseeka ne bajja ne basaalira ab'ebyobuwangwa be basooseewo ebyobuwangwa neno wembalanga nti newaffe kyabaddewo oba ogamba kinajja ab'ebyobuwangwa be basooka ku mayiti kubanga yali wa byabuwangwa nnyo ab'ekereziya ne baddako abasiraamu ne basembayo abantu eddiini bo bagizanya nzanya ya byabufuzi balowooza bikoma wano akawogo ebitiibwa amasape enduulu ze babakubira balowooza bikoma wano era nze nindiridde gye bujja nsuubira okulabayo ku musajja ng'azimbye essabo naye olw'okubajja mu muzikiti ayite baseeka bajje basome edduwa ey'okugulawo essabo bajja kikola gye tujja yaki haji munnaffe kati guli nagwo mulimu ffe tetumanyi kiri mu mutima gwe kati tumanyi ngeri gy'abajjanjaba ayinza okuba takozesa majinni kale nga akola ki edduwa toyinza ganda kumuwa dduwa kubanga waliwo abeeyogeza ebigambo ebifaanana ekyo nze naliko omuzikiti ogumu seeka n'agamba nga nakavaawo okusomesa seeka n'agamba nga mukulu nnyo mu baseeka b'e Uganda n'agamba omushiriku azimbye omuzikiti toyinza mugeraageranya n'omushiriku atazimbye muzikiti era n'agamba abasajja abo abashiriku tetuyinza bagaana kukola mirimu mirungi tomanya Allah ni gwalisonyiwa natunulya omusajja bwendi nga simumala banna naye ng'ali ku kitundu wembadde ensomesa yazzeeko naye tetuyinza bagaana kukola mirimu mirungi kubanga tomanya Allah bantu kibalisonyiwa ate Allah tabaraka wa taala ye kenyini akoogera lwatu emirimu gya nabbi yennyini bannabbi 18 Allah yaboogera naga walau ashraku babakola ku shiriki la habita anhum ma kanu ya'malun byonna bye bakola nalibikoze eki nga atandikidde ku Ibrahimu yennyini naga byonna bye bakola nalibisazizza bwe yamala n'ayawula nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namwawula yekka namuga walaqad uhiya ilayka nakussaako obubaka wa ila alladhina min qablika bwe bumu bwe nassa ku bannabbi abakusookawo la in ashrakta oba kungattako la yahbatanna amaluka emirimu gyo gyonna naaligisazizaamu wala takunanna min alkhasirin era waalibadde mu bantu abakoze eki abafaafaaganyiddwa mu hadisi alqudus hadisi emu nabbi yagamba man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa shirka omuntu bw'akola omulimu nga gwange naye ate nangattako ekirala ngumulekera n'ekyo kyakoze eki Allah agukulekera just oze kusaala wano ku lwa Allah naye ate bw'okulaba seeka yasiini wali muzikiti essola n'ogirongoosa nnyo olwa seeka yasiini kati Allah aga nti ze nguvuddemu ngukulekedde naani ne seekawo just oze kusaala ku lwa Allah naye n'ogulongoosa olw'okuba seeka akulaba Allah naga nze ngukulekedde n'oyo gwongasseeko kati ate ye seeka agamba abashiriku tetubagaana kukola mirimu miki tomanya Allah gwalisonyiwa tomanya mirimu ki Allah gyanakkiriza ne gyanaagaana wallahi ebintu byewuunyisa Uganda obusiraamu bwa Uganda bwagala kusabira nnyo kubanga ebyo abantu bye baagala okuwulira fe aboogera bino batuyita bannalukalala ab'empisa ekikulu abo baabo bw'empisa ab'eddiini bagikwasa gundi kajanja abo baabulwa hikma baagala eddiini ey'okuseereza ey'amangungu giteeke munyo actually gonzagonzaamu eddiini etambula babanga basambi ba mupiira kuba kasatu akatambula kuba kasatu akatambula kuba eddiini etambula
tebagala ddiini eyimiriddeawo kyemwayogera bulina kati mwe mugala la ilaha illallah buli lunaku shiriki ebyo munatutamya emizikiti nammwe teriyo kuwasa teriyo bahrurul aini teri jana teri gundi buli lunaku shiriki n'abafuukira shiriki kumbe efamire yonna yekabako omulogo emindi amajinni gogerera ku ye kati buli wabeera muzikiti ng'oyogera ebyo awulira amajinni go gasiriiza kati idhan bagala eddiini ennyangungu bagala baseeka abatambula n'omulembe abawewulawewulamu ku bintu mu tawhidi obawewulire ki kati tugenda mwezi gwa tawhidi ogwa dhul hajji naye abantu baguze edda hirami abantu beetegesedde okusala ensolo abantu beetegesedde okusaala idi abantu beetegese okusiiba arafa naye awo munekyo nga bashira omwezi gwa tawhidi buli mulimu gwonna ogugenda okukolebwa tunagenda okudda wano ndowooza ejjuma nga tulimu mu 10 erisooka mu mwezi ogwa dhul hajji omwezi gwa tawhidi buli ekikolebwamu olaba ne bahujjaji abagenda okukola hijja balaba basimbudde lwaleero balaba bagenda kusimbula ku mande okutuuka obutuusi wali oluteekako hirami ekigambo kyasooka okwogera labbaika allahumma labbaika ay allah nyanukudde ay allah nyanukudde labbaika la sharika lak ay allah nyanukudde nenkakasa tokola ki togattibwako naye nga ayina amasabo yasiibudde ayina lubaale ayina obulira bw'abaana ayina emiziro ayina wabula agambe eyo labbaika la sharika laka nyanukudde allah nkakasa tokola ki togattibwako inna alhamda wanni'mata laka walmulku amatendo gonna n'ebyengera byonna bibyo allah n'obufuzi la sharika laka allah nkakasa togattibwako kintu kirala kyonna mumanyi baffe bagamba kasayogera ebyo naye nga musamize lukulwe ayina ebifundikwa ayina lubaale ayina irizi ayina amasabo akkiririza mu byabuwangwa nannono bamalayika ba allah bonna bamuddamu ne bamugala labbaika laka wala saadaika twaliza muli labbaika zo toyina byo yanukudde era toyina kwesiima kwonna twakoowa genda ne bamugoberawo ng'atoola butozi niya emuyingiza mu mikolo gya hijja yasiibudde irizi eri mu motoka irizi eri mu pikipiki eri mu nnyumba asamira ebifundikwa birina ate agamba yanukudde bamugoberawo emanga toyina byokoze eki toyina byo yanukudde era singa yali mugezi yalikomyawo nadda asa kyogera nga amanya akakasa alina lubaale kubanga omutima gukubuulira allah akumanyi ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir ayinza obutakumanya oyo yakutonda ng'ate ye mumanyi w'ebyama eby'omunda ddala allah abimanyi era waliwo yali akola tawaafu musajja mukulu nnyo mu gavumenti n'akuba essimu eno Uganda n'omulala mugagga waawo mu Ndeeba bombi bayogera nebaga nti ebiri eno bye tulaba e Makka biringa ebyaffe eri ebyennono n'okusamira kubanga twesuulidde engoye bwe tuddukadduka tuti yagamba kuno okudduka kwe tuddukadduka ndaba nsobola okudduka wakati wa Bwayise ne Luweero nange bwatyo bwe yageragera kuno okudduka kwe tudduka nange ndaba nsobola okuddukadduka wakati wa Bwayise ne Luweero ye saayi n'enjimala ndaba tulinga abali ku byobuwangwa by'Abawarabu twesuulidde engoye ez'ekiima yazita za kiima twesuulidde engoye ziringa za kiima ffenna tuddukadduka tumwedde emitwe ne bino tulabanga biringa ki biringa kusamira kwennyini naye ng'ali Makka ali Makka tamanyi lwaki yagenze e Makka tamanyidde ddala oyinza okyogeraageranya emikolo egya ibadaati basahaba bannabbi beeraliikiranga nnyo ekintu kyonna kye bayinza okuwulira nti kirimu olushiriku kyobalaba bwe badduka ku Safa ne Marwa ne badduka Safa ne Marwa bagenda okuwulira abashiriku bagamba mwe abasiraamu kati nammwe byemukola byetwakolanga mu jahiliya kati njawulo kinammwe muli ku shiriki yennyini ebyaffe ebyennono bye muliko basahaba ne badduka bunnambiro ewa nabbi ne bamugamba ya rasulallah abasajja bakatutemye bagamba wamagina emikolo gye tukola gina akakwate ne gye bakolanga mu jahiliya allah yennyini yeyanukula teyalinda nabbi kubaddamu allah nayanukula nagamba inna safa walmarwata min sha'airillah
faman hajja albayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Allah nagamba Safa ne Marwa obwo obusozi obwo min sha'airillah, bwe bumu ku bubonero obutegeeza Allah, obutegeeza eddiini ya Allah. Naga nti faman hajja albayta aw i'tamara, oli bwagenda okukola hijja oba agenze kukola umra, fala junaha alayhi, abatalina musango gwonna gwakoze an yatawafa bihima, okwetoloola wakati w'obusozi obwo bwombiri. Egyo mikolo gya ddiini. Abasahaba ne bateera baga alhamdulillah, tubadde ku mikolo gya ddiini, si shiriki, tegiina kakwati naki na shiriki. Na sewo الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. katumalize ne kano. Sheikh yagamba wa aktharu man yaquluha, abasinga obungi mbagamba la ilaha illa Allah la ya'rifu al-ikhlas, omusiŋŋaana nge ekiyitibwa kwawula Allah mbyaddala takimanyi, ekiyitibwa kukola mulimu gwa Allah nga takimanyi. Wa aktharu man yaquluha, era mbasinga obungi ogamba la ilaha illa Allah innama yaquluha, omusiŋŋaana nga akyogera ekigambo la ilaha illa Allah taqlidan, jasinga yagoberera bugoberezi. Taata we yakyogeranga, maama yakyogera, basiraamu bakyogera naye nga tamanyi makulu gaakyo. Au adatan, oba yembeera mwawangaalira abantu bakyogera. Walam tukhalitu halawatul imani bashashata qalbihi. Okirabe ekyo Sharif Ashraf, ekyo kirabye yakubuzaabuza n'essimu. Okirabye kino ekigambo kyagambye, agambye nti abasinga obungi bakyogera lwa mbeera mwe bawangaalira. Abasiraamu ne bagamba la ilaha illallah, bwe baazina bagamba la ilaha illallah. Walam tukhalitu halawatul iman bashashata qalbihi, naye nga obuwoomu bw'obukkiriza tebuyina ngeri yonna gye bwetabuddemu na bwanjulukufu bwa mutima gwe. Ali ebigambo by'Oluwarabu, ng'obuwoomu bw'obukkiriza toyina woyinza busiŋŋaana nga bwetabuddemu ne obwanjulukufu bwaki bw'omutima. Amakulu nga obwanjulukufu bw'omutima tebuliimu makulu ga la ilaha illallah gaddala, nga teyakikkiriza na bwanjulukufu. Era agamba ebigambo ebisembayo wa ghaliba, n'ebiseera ebisinga ma yuftatanu inda almauti, abantu bwe bati abasinga bagezesebwa nga banaatera okufa. Gw'owulira nti yafiiridde mu ssabo, yafiiridde wano, yafiiridde wano, yafiiridde mu mbeera eteri nnungi, ebyawo ngo baabirabye ng'agenda kufa, ngundi we yaganye kutoola shahada, yafiiridde mu mwenge, yafudde bw'ati. Ebiseera ebisinga abalina shahada mu mutima nga si ntuufu bagezesebwa mu biseera by'okufa. Kizibu nnyo omuntu abadde alina la ilaha illallah entuufu. Ne Imaamu Nawawi yakyogera n'abamanyi abalala bagamba ebiseera ebisinga, ne Sheikh Sulaiman ibn Taymiyyah bagamba omusajja alina la ilaha illallah entuufu. Baali banyola hadisi egamba nti omuntu asobola okuba nga anaatera okufa ng'abuzayo luta, ekitabo kye ne kimukulembera n'akola omulimu gw'omuliro n'aguyingira. Bagamba abamanyi abo nti ebiseera ebisinga
tekitera kubeerawo ku muntu abadde ku la ilaha illallah entuufu. Tekitera kubeerawo ng'oli abadde ku la ilaha illallah ntuufu n'asooka kusaayo okufa n'afa nga mushiriku, tekitera kubeerawo. Wabula abadde alaga kungulu obusiraamu nga munda ddala mushiriku, ebiseera ebisinga be batuukibwako ebyo. Bannange twewale nnyo okuwangalira ku bintu ebibi nga tubikwese. Allah asobola obyolesa ku ssaawa esembayo. Enfa ky'owangaliddeko yubathu kullu abdin ala ma mata alayhi. Muntu bagenda kumuzuukiriza ku ekyo kye yafiirako. Sheikh aga nti ebiseera ebisinga ababadde ne la ilaha illallah nga si ntuufu bagezesebwa ku ssaawa ey'okufa. Wa fil quburi, ne mu ntaana zaabwe amthalu haula, abakyasinza okugezesebwa galiba ebiseera ebisinga be bafaanaganako bwe batyo. Kama fil hadisi, nga bwe kyajja mu hadisi, sami'tu nnasa yaquluuna shay'an faqultuhu, bagenda mubuuza mu kabuli, kikyo eddiini yo ki? Muhammad yaani? Nga byonna agamba nawulira abantu nga boogera nga nange njogera. Muhammad mbaka wa Allah nga teyamutegeera. Eddiini yange busiraamu nga teyabitegeera. Nawulira abantu nga boogera nga nange bwe njogera. Sheikh aga nti wa ghaliba a'malu haula, ebiseera ebisinga emirimu gy'abantu abo innama hiya taqlidu waqtidaa bi amthalihim, bagoberera bugoberezi abantu ababakulembera, abashiriku bannaabwe oba bannabbi abannaabwe. Wahum min aqrabi nnasi min qawlihi ta'ala, ebiseera ebisinga abo be basemberedde etteeka lya Allah erigamba innama wajadna abaana ala ummatin, fe twasingana bataata baffe bakola bwe bati, wa inna ala atharihim muqtadun, naffe ku buufu bwabwe kwe tukyali. Eddiini tejjaawo nnono, eddiini yatusanga n'ebyaffe, eddiini tejjaawo bya buwangwa. Busiramu kato yonooneka, busiramu kato gwa ddalu. Fe twasingana bataata baffe bakola bwe batyo. Muleme kwefuula bannaddiini nnyo, muleme kwefuula batuukirivu, muleme kulabula bantu nammwe mulina ensobi ng'omanyi oyo nnagadya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.